Mugamba mutyamu nabe kumide ku director Van Crash YouTube channel manange mbalamusizaako era mbagala nnyo mwebale ku subscribing mwebale kubanga mu commenting mu liking no sharing waka wafono abenga atambula sharing information etukemba na Uganda bannaffe bonna yonna gye bali. Anyways olunaku lwalero nze mbaletera amawulire gana mawulire mubutuufu simanyi oba malungi oba mabi wabula tulina gatwalirawo engeri gye gazze because Kifusse coronavirus asazeeko buli wamu Kenya yatuuseyo dda, Tanzania yatuukayo dda, Rwanda wuyo gyali, Congo yabasalako dda, naye Uganda tunafuna case ya coronavirus nebeja emu newankubadde bangi abazze ku social media ez'enjawulo Facebook, WhatsApp nga obimanyi bya bana Uganda baagala ebyononese bazze batukanga simanya tufunyeyo wano omuntu sanzeyo omuntu e Masaka twasanzeyo babiri abalwadde Entebbe twasanzeyo naye nga cho mu butuufu tunasangayo omuntu ina virus eno wabulanga omukulembeze w'eggwanga olunaku lw'eggulo yavuddeyo n'ayisa ekiragiro ekikakali nekiragirira bizinesi ezisinga ebifo ebikyakalirwamu n'ebifo ebikuŋŋanya abantu abangi okuggala okumala ennaku 32 kyenkanyi mwezi mulamba n'olunaku lumu mu bino ebifo byebasazeewo biggalwewo mubaddemu amabaala churches emizikiti mubaddemu ebisaawe by'omupiira mubaddemu kwegamba buli kifo ky'omanyi nti mubeeramu abantu amasomero gonna gonna gagaddewo oba oli wa nasale wali wa daycare wali wa primary secondary university buli wamu basazeewo baggalewo era anytime from now tunatera okuwulira ekiwandiiko oba ekiragiro ekirala ekitulagira okulekeraawo okukola emirimu gyaffe munewena bakakalabiza emirimu mu bitongole ebyenjawulo ewali abantu abangiko abasukka mu bantu 10 oba 2 muyinza okulekeraawo anytime from now wabula abantu ab'amakanisa bo tebasiimye kino kyenjagala mumanye nti Uganda wetutuuse tuli mu kaseera akakatyabaga tuli mu kaseera akakazigizigi nti buli omu alina abeera ku set kubanga omukulembeze yayongedde n'atutegeeza nti bwe basalawo ne bagamba nti obulwadde tubuzudde buli Entebbe tulina okudduka emisinde ffenna tufulume Entebbe yenna gwe wasanga mu Entebbe bajja kusuubira nti mulwadde era gavumenti byenaakola byonna tetujja kumanya biddirira. Anyways we tuli mu kutya kubanga tetulina testing kits zimala okuba nti ensonga eno ya virus ebadde y'amaanyi nnyo mu nsi zonna ez'amaanyi ziri zikalimagezi abalina buli kikyuma kya tekinologiya wabula nga balemereddwa okufuna eddagala oba ekiwonya okugamba nti Kenya virus weeri, Rwanda virus weeri, Burundi virus weeri, Congo virus weeri kati kisoboka kitya nti virus tinatuuka mu Uganda kwegamba Uganda tuli balogo oba ebina tukyabyebuuza oba kisoboka okuba nti Uganda tetulina testing kits ziriko alaali nga ne testing kits tetulina za China bannange era omuntu anaafa tawona because obulwadde buno bwasibuka China naye era paka kati kyemmanyi we still have imports tukyalina ebintu ebyamaguzi betusuubula okuva China ennyonyi ze China bakyazikiriza newankubadde byayise ku mpewo nga balaga nti tebakyakkiriza nnyonyi yonna kubuuka kuva ku Entebbe airport oba okudda e Uganda so tebakkiriza muntu musabaze nena kuyingira mu Uganda oba kufuluma wabula kyo tetumanyi bakiri kwalaali kubanga Uganda tulina omuze gw'okwogera ebintu nebisigala mu bigambo mutabiteeka mu bikolwa. So let's just pray for our poor nation. Wananga mukama katonda tusaasire kuba Uganda tetulina kye tulina virus eno bwenasalawo netandika okuyingira mu Uganda netandika okutusalako omukuomu mpola tujja kuggwerera nga tetulina ayamba wadde wabula bannayuganda bannaffe kyembasaba tukwatire wamu tubeere ku social media tubeere ku online tubeere buli wamu because kati buli kimu kyasigadde kyakukolera ku internet bwetuyinza okufuna obuyambi obuyinza otuyamba okwetangira ekirwadde kino ekya coronavirus obuyonjo bulina okuba nga buli ku maximum kyemanya abasinga temuli wano abamu temuli mu Uganda naye musobola okulabulako family zammwe because muzaagala nnyo kati nze nga nange nafunyemu ekirowoozo neŋŋamba kati nga nalwadde virus eno sina kwefasa family members bange mikwano gyange gyonna mbalina obbeesalako because nze kenyini nina okweteeka mu karantini eyange wesitagyeteekamu tulina kwekanga nga tufudde ffenna like ndwadde ate nzize mbagamba bannange ndwadde sibitegera bulungi era bw'ofunira signs ezo kutandika kukolola kweyasimula biki ebyo manya kikyoli oba gendako mu ddwaliro lyonna oba ogezezaako ne bigaana mnange saala zokka funawo byokutte otandika olugendo lwolupya ng'omanyi nti ndi mu karantini coronavirus azze annange kino ekirwadde sikirabangako bukyanganzaalibwa sirabangako ekirwadde kisalako nsi bwe kiti era twegendereze yandibase matalo owokusatu ono. Anyways nsigadde nze Van Crash mbagala nnyo mwebale kwekumira ku YouTube channel yange
nja kubamba weze bisingawo kino kibadde sobola kukyebera because coronavirus kisusse ate nga bannange tulina okwetangira tulina okuba nga twekuuma tukyagala obulamu bwaffe